Congratulations to all house managers bakadama babongeza omusaala kabaka we Saudi ayogedde ebisingamu bikuletedde maasawo ate nga omulala asulidwa mu ddwaliro ate nga bakadama abalala babiri bawerebwa obutwa ate nga bonna babadde bakola mu nnyumba emu n'omulala Omwarabu amwokyezza gaasi banna Brenda Miles mama Fina amukubyeko surprise masavu ogenda kugiraba mu maasawo n'ebirala ebisingamu bikuletedde nenga wasibye tyasuzo tegwe n'omulungi ampuliriza Channel Media Call, subscribe for more updates, like, share and comment whether below kunyinga notification bell obenga notified when take a video MP jana airport pick up to Ramadan discount muje tutambule fena emyondo gyaffe giri wansi ddala muneesige matamuze muneesige ne family zamwe balamuze airport babalabe nga mulandinga kulayisi muje tuzuula abagalwa mmwe muje tukyuse sente tudde ne welalikyo kumaone sente z'omukwano tukyusa sente nozifunanga bwe zirina okuba si bino bye bazitema ku airport wesige jana airport pick up to booking etambula naffe tojja kwejjusa batambuddeko naffe bakimanyi era batujjulira ate nga n'ekirala tulina free wifi ate nga tugaba n'ebyokulya on top of that tuzuula omwagalwawo ate nga tukola surprise ne delivery n'ebirala bingi nnyo muje mubuuke nga discount ekyaliko bannange tojja oluvannyuma nga discount eddeko gamba bulijjo ndaba olanga olina discount nga gwogamba bulijjo linda ticket ng'omaze okubuukinga ticket tujja girina nga tumaze okubuukinga naye tolinda discount kugwako n'ogamba ate nga nzija wano ne mbakubira emiranga ne mbakaabira ne mbayimbirira ne mbeesibako mujje mubuukinge mwenna bana bakoma after Ramadan yebulako weeks 2 zokka olinda ki ate naba kubuukinga olinda ki katweyongeleyo butereevu ngenda kutandika ne sisa waffe ono bakama abe bamusudde mu ddwaliro bambi yeetaaga ssaala yeetaaga buyambi tusaba Katonda amusaasire munnange amusaasire kampani ye emuyambe ate asobole okudde wakatambuza vidiyo paka kuba ekikwatako ate nga n'ekirala twesabire nnyo nyongera okubajjukiza era buli nkola vidiyo ekwata kuba house manager nyongera bakuutira okwesabira ennyo kubanga tulina kutambulira ku ssaala bawalabu si bangu nga tweyongeddeyo ba house manager bannaffe bano babiri bakadama bannaffe bahasula bannaffe baweereddwa obutwa ate nga babadde bakola mu nnyumba y'emu obutwa nga bususse bane mwegendereze bye mulya abaana abakomawo wana bakoma after Ramadan mwegendereze bye mulya mwegendereze bye babasiibuza mwegendereze babeegulaagula bagale mudde mu renewing mubeere beegendereza mubeere careful nga bw'okiwulira ngenda sooka nkulekera vidiyo eno before nga tetunagenda ku vidiyo yakwongeza musaala weerabireko ate omala twendooza mu comment section wadde bagamba nti mwegendereze gaasi naye waliwo ne gaasi okukwokya bannange nga oli alinga akikoze nga kigenderere madamu wange yankedde essaawa 12 n'akonkona oluggi nangamba yina mwandu ekinkonkonya ssaawa 12 nga neebazisaawa almost 9 10 kyekyaki banamwe ng'omukazi agamba yimuka otandika okufumba temanyi nti ebintu tulina okutunambu simanya we binaadiba nja kusala ku musaala gwo ebintu we binaadiba nja kusala ku musaala gwo munnange kirabo waabwe nga nzuukuka kadaama yajja okunoonya sente teweerabira kyakuleeta nenyimuka ne mugamba naye ne basisaawa 9 naye kati ekinnyimusa ku zino essaawa kyekyaki banamwe nga nkuma gaasi nga nteekako bintu ntandika kufumba banamwe nga gaasi aggwako bannange gaasi abaggwako ng'ayingira mu kiyungu gye nfumbira nga mugamba gaasi aweddeko nga asanga nsitulako amasepiki nga njagala kukyusa ki gaasi banamwe ng'omukazi agamba oli mu kukola mpolampola nga we mumanyi ebintu ebyo oli mu kukola mpolampola obudde bugenze yanguwa nga we mumanyi akakagambo ka yanguwa munnange nga mulaga nti nkola mulimu gwange era byenkola mbimanyi era bulijjo mbikola munnange nga nkola ki nga nkwata gaasi musimukola ki musimulule kwono nteeke kuki ku mulala omukazi nga njijjako gaasi waati nga ngamba vaawo oli mukola mpola nkugamba eri abantu bagenda kujja nga tewali byakulya oli mukola mpola munenga omukazi akwata gaasi nga ngamba genda oleeta olupiira jukira tuba ne gaasi wa mirundi 2 mu kiyungu kulwa ebintu byetufumba banamwe nga nkwata gaasi nga ngenda ndeeta olupiira lwa gaasi nga ntuuka nga ngamba teekako olupiira nga mbuuza gaasi omujje ngamba gaasi namugjeeko dda teekako olupiira jjukira mu kiyungu mwe tuli mwe muli omuliro
gaasi alimu wa mirundi ebiri olwedda ali mu kwaka kuliko ebintu ono olwedda azikidde gwe tuli mu kukyusa tuteekeko omulala munnaye nga nkutama wansi nkwate sikulu ntandika osimulula gaasi jjukira bwe muyingiza mbooti olina okumusiba anywere nga ntandika kusimulula gaasi banaye nga nsimulula gaasi we namusimuludde nga nzikamu olupiira nduteeke owa ewalala baanamwe gaasi yafuye wadu nga muliro gwokka baanamwe nga muliro gwokka nayimuse ne ŋŋamba bisimillah mpedde baanamwe gobule we yampulidde nga mpogana najja nangamba wishu kati ngulu nigina yange ekutta omuliro gye nabaddemu baanamwe nga ogiraba nga nenkwata nenjijjamu neŋŋamba bannange nga noonya wendaga wantu ajjukira ekiyungu tulinayo tukolera emirimu tulina n'akapaati mwe tufumbira ng'olwoze empunze kati ye najja n'agamba kati mu kifo ky'okulaba nti munnange omuliro gunjokezza yagambye ddayo ogyeko gaasi jjukira nga omuliro gwakambu ddayo nze ate ayidde nze gwayagala nzireyo nkole ki nzireyo mbuggyeko gaasi namugambe mukwano oba mwena mujjamu abamanyi ne muyitako nenfuluma nengenda mu kinaabiro neyiwako amazzi tulina ebinaabiro bya wabweru ne munda nentula bwe nti wansi nesimula tapu nze n'amazzi ne gatandika okunjiikira ekirowoozo ne kinjijira nebanga nti batugamba wesiga buto nengenda nenkwata buto nenkwata kadwa neyiwako nga munnange yali eri asase gaasi ng'ali mu kunsekerera banamwe ng'ali mu kunsekerera namwandu nenkwata buto neneyira neŋŋamba baneefa saidi kyawo nempulira nga sibitegeera nga ninga awunze nemugamba mpulira feesi embabuukirira mpulira feesi omuliro gunjokya mpulira obulumi naye nga ye tebimukwataku naŋŋamba genda okwata eddagala ly'amannyo weesiige mu feesi wenna baanamwe ng'enviiri ng'omuliro gwonna gumbiseyo guti ku nviiri naye nga singa yandese nenkola ebintu byenga bwe nabadde nnyina bikola gaasi yandinjokezza atya n'ekirala bano abantu nga bamanyi bannamwandu we bawoggana omukazi awoggana ennyumba neyagala okubuukako akugambye kugane n'aggyeko gaasi kati gweoyagala kuwakanyaze olwadde aba yayombyeyombyedde kuva ewazuukuzi naawe ozuukuka toli musanyufu ozuukuka oli munyize wadde muna ennaku yaleeta naye naawe ozuukuka olina ennaku yo banamwe nga gaasi anjokya waatyo nga gaasi anjokya nga nsigaza biwundu kuno kwonna nga kumbabuukirira ennyindo nga embabuukirira nze nandi mu bulumi feesi ezimbye ennuma omuliro gwannyingidde mbeera mpulira nga gumbabuukirira weeguti naye munnange wadde n'okugamba nti bamuneeka tugende tukuletereko katyubu mu ddwaliro wakiri weeyiseeko mwe obulamu ffenna tubwagala n'okwegendereza twagala naye bano abantu buli munaakokya nga oyinza oba badde ayagala nzije oba badde munnange anemeddde okukwata embooka nkube okuba nti anzuukusiza neŋŋaana nayagala kunjokya nabirowoozezaamu nga sibitegeera katonda gy'oli era oli mulamu naye nze nabadde nfiiridde mu kiyumba nabadde nfiiridde kuba omuliro gwayase ate nga ŋŋamba nzireyo nze kennyini njijjeko gaasi omuliro ogulimu kwakate nze ayidde anze gwagamba ddayo omuggyeko omuntu oyo aba ategeeza kyaba tategeeza nti genda ogiire ddala oba okyakaba ennaku ate nga waliyo agikusinza ekyewuunyisa ono mwana muwala Kadaama munnaffe mukama we gwe yakyeza gaasi atunda byakulya ku street kino ntera bagamba nti no bw'obeera ng'okimanyi kintu tokikole kumalako oba tokisobola ekikola kumalako contract oba kumalako myaka 2 egya contract kigaanire from the beginning mwana muwala ono atunda byakulya era video ngenda gikulaga mu maaso ayiriba byakulya nga bw'ona ogenda ku street n'otunda emmere n'ayiriba ebyokulya mu Bawalabu n'atunda n'agenda n'ayimba emmere nga omumanyi bannaye si byangu n'agenda n'ayimba emmere naye ate omukazi yandi amusasuddemu kumwokya gaasi amusasuddemu kumwokya muliro kyewuunyisa Omwalabu muntu mubi nnyo Omwalabu muntu wa mutima mubi simanyi Katonda kyali basasula abantu abo naye nga bakoze kyamaanyi okusaasaanya emitima emibi emivulu n'okuvumaganya eddiini y'Obusiraamu tusaba sisitaafu ono Katonda amugumya atuuke okuvayo nga mulamu bulungi era nga mulamu bulungi kubanga embeera gy'ayitamu kampani oba offices bazikubira emiranga teziwulira
teziwulira bo bafa kimu ssente. Sooka olabe vidiyo eno ate tweyongereyo nenga mwesabire nnyo ate mbeere beegendereza. Saba Katonda abongere obukuumi. Bannange natuuse dda ku mulimu leero nno byadibye bannange omuwala bwanzise yalla fibuluga yalla bibi hello wati firuzu dajaji yalla taali fikushale abibi taali yalla fikushale firuzu sumbusa waragainabo fi malugugu fi jirish fi kullu taali abusora yalla jibu fulus abibi tali fi salata fi kullu tali yalla ma fi wakti tali. Omwana ono agezezaako okubira kampani y'emiranga bagezeeko okumuyamba kale biba biganya ate lisi bamwongeze ku musaala. Omuwala bwe yagaana kampani tezeefiira ziba zaalyadde ssente zaamala. On top of that n'okulima alima odduka mu kyalo okulima osazeewo kugenda kuwa bweru okuba ku kyalo oyiye ku mbeera naye osangayo nkumbi n'otuukira kulima abamu n'okulunda balunda naye ate lisi bakyane babongeramu ku musaala. Bannange nsaba Katonda abawa obukuumi kubanga bannange ekyumba si kyangu. Sooka olireko amagezi gaawa oba engeri gyayogeramu okusinziira ku mbeera gy'ayitamu. Ekyamazima woofiisi z'e Uganda singa we mututuusa wano mutugamba nti ebyaffe nammwe biwedde n'oba otuuse kufa wekka totuweereza message kuba ekyamazima woofiisi z'e Uganda temutuyamba. Omuntu ne wajja n'akuweereza message n'akugamba munnange omulimu gwandeeta si gwenkola kati nkola bizinesi namba ewaka baafuulawo kampani nze ntunda ku kkubo nze nkolera supermarket ebintu nze omunzembi naye temuwuliriza. Omuntu ne wajja n'akukaabira n'omugamba nange omusaala nagwo gwennyini baagaana okugwongeza akirisi gwe wa woofiisi bakubire obanga waba omwana mumukozesa ebintu bino mumwongeze omusaala naye tewali. Mwagala ki? Watuva wano n'oyogera n'ogamba naye woofiisi tennyambye ne wenjuweereza message tennyambye oluvawo nga mugamba lwaki otuttira erinnya. Ddala gino emirimu nagisayiningawa ejinkeeza ku 12 z'okuka genda tandika okole. Ennyumba ekulinze ebintu bikulinze abaana bakulinze balina okugenda okuzannya. Bannange mwanditugambiddewo omuntu n'asalawo nti ngenda oba kambireke okitegeera mwanditugambye. Mwe mugamba totoloka ate wotoloka balisa ajja kukwata wotoloka bajja kusiba ate omuntu ne wajja mu inbox yo tomuyamba owoza kimu ebikole kijja kugwa naye ng'obulamu bugenda. Ekyo nakyo muyina okukimanya. Tetuganye kiba kigenda mala kiggwe naye ng'obulamu bugenda. Mwagala tuddeeka tufe. Omuntu n'akuweereza message gwe wandeeta nasayininga naawe kampani yo ontuusizza. Nkugambye ebintu bannange bye najja okukola si byenkola bannyongeddemu ate era olemeddeko. Mwagala ki? Next video ngenda teeka wano kampuni yange yandeeta kubanga mbatuukiridde enfunda nnyingi mbasabye obuyambi enfunda nnyingi ntuukiridde gwe muwoze simanya supervisor tannyambye. Next video ngenda kuteekamu kampani yange kubira woofiisi teyina mugaso woofiisi teyina makulu nyongera bategeeza nti woofiisi eri useless. Kadama wotuuka wano obakululwo. Singa siba nene abantu abatuuke bakadama ne beekolera ebiyumba ne bayamba bakadama woofiisi tezituyamba yadde. Simanyi mirundi gye nakaweereza message woofiisi simanyi mirundi gye nakabanyonyola ku nsonga n'ebyempitamu naye tebanyambye. Nga tebanyamba. Okeera ku muliro buli lunaku naye n'osigala ku siringi 9. Okeera ku muliro ng'okola naye n'osigala ku siringi 9. Omuntu atakwayadde ne wifi n'emulema sente nga buli kimu zizo. Toyina wogania kubosula mu nnyumba ye naye oyina kutuukira woofiisi ekuyambe naye nabo tebakuyambye. Bannange enough is enough. Kampani yange eno video mugenda. Congratulations to bakadama bannange finally King we Saudi abikoze ayongezza omusaala okuva ku renda
paka ku 13 essanyu wala ekibadde kibagwana emirimu mingi kubonaabona kungi embeera si nnungi mazima ddala ng'emitwalo 9 giba mitono nnyo nga kisaana bannange ne mwongezebwako ku musaala nyongera okubasanyukirako era nsaba Katonda abankuumire njagala nkulagako engeri abaana gye basanyuseemu olw'omusaala. Finally King atuwongeza. Olambadde empanikira amannyo ku Rwenda. Ne kati watutadde ku 13 na Uganda. Leero ebinyondibwako biba temabutemi. Ne kati waliwo nzike sitategedde. Already waliwo kufa bambe baali bayongeza edda nga tetukyali ku Rwenda. Naffe bagenda tuwongeza. Oh. Longo live King. Banayelero kambadulira. Badde mpanike ebinnyo ku Rwenda. Leero ku 13 mugenda kumpulira. Congratulations badia katusabe ba boss babiteeke mu mukolo manya balabo bebuzaabuza nga abatamanyi kigenda mu maaso naye nga mama Fina akubiyeko Brenda Miles surprise ku live surprise masavu njagala osooke weerabireko ate omulala twendowooza mu comment section. Brenda Wanji mami oli otya? Ndi bulungi mami ogamba otya? Gendi mpe namba yo. Kale mami eri 07 nya 074 11 89 mukaaga ozaala ddi? Brenda mami dala mugo mukaaga nga 2 nga 2 nenga simu ndaba nga eweddeyo ndowooza oba eweddeyo bw'ogirabye eweddeyo mami bana ndi mukukankana netiwaka yo ng'egaanye. Brenda 07 nya 11 netiwaka mami nkuwulira nenge eweddeyo njirabye eweddeyo nenga yeyo banange guys mutapinga kale mami esimu yereeta ani ereeta Nakibulika nzirisa Justin Nakibuuka ani yagikuwa Omuganda soko tunwa olabye akasete kenkuweereza kankebere message mami message tena kankebere kebera ndi mukebera mami avudinako agenda kudda yenna yogera tayogera mukanga neyanziza mami nzirabye neyanziza oba nfukamire mami neyanziza kale mukwano Brave mundabire Brave mugambe yebale kwagala kale Brave yebale kwagala uno jango yogere ne mami nange mami nafuna omusajja naye tamanyi kwogera una akuwulira Brave mami webale kutwagala dadi mami akuyita tekimanyi kwogera dadi mami akuyita gwebeereye gwamanyi wama mami kubanziza kale mukwano mami webale kutusabira webale kutusabira naye mami akazukuluko wemalira kuzaala mukuleetera omulabeko ojagambe sibifo mukandeetere ye mami neyanziza kale mukwano Brave lwakitasubira kwogera Brave lwakitasubira kwogera changu yogere ne mami nawe yina akuyita changu aganye olimba aganye munange butalina bigambo just yemba akwagala bwagazi naye tamanyi kwogera
Katonda wange naye mugambe ebale kwagala ebale kulabirira onyirira nnyo bambi ebale kwagala webale kusiima mami agezaako kutako ku live yo nenkulaba nengamba maisera kubeera ku live naye bwe nkulabe nengamba Rosette njiriramu Brenda mubuuzeeko banaye mami sima omutima guli mukunkuba mbadde sikiriza Walayi mama fino omufere iye waliwo abansumbuwa bulijjo naye kati maze okutapingamu nendaba yeriko blue tick. Yes kati epeji yange entuufu yeeyo ale mami banange woze mukama akudizeewo amina ne mami wenzalira ngenda kujja omwana nyina okumuna ogambe before ndetiro omwana mufunire ekyogero gwalina okunaza blessing waffe ekyogero amina ale mami naye nzala mugo mukaaga abawagizi bo abakufolowinga mikwano gyo bonna mbalabaawo nga mwogera bambi be bali kwagala iye bambi banjagala bansabira naye era mukama ajja kunzaza bulungi kozimbulako emyezi oba ebiri ndowooza 3 ndowooza anti nzala mugo mukaaga nga 2 bula emyezi nga 3 be bali kwagala be bali kubeererawo ndaba abawala abo bambi abakwagala olina akuweerezayo akasente n'akuweerezayo kino be bali kwagala bambi kale mami webale kusiima naye naffe tubeera eno tukwagala lwakuba muganda wange ennaku zino ali bizi aludde okunkyalirako ali business before ngenda mugamba ajja akukyalirako kuba nina n'ebyenjagala okuweereza ebirala ebyokuzaala naye anziza mami yogera naye osangayo gwe nakuwuliriza omanyi waba ajja wano kunkyalira tankubira simu yajabuze ngenda mugamba kuba tulina okutegekera ng'ozaala omwana atuukire mu mirembe atuukire mu birungi abeere nga ali bulungi ngenda musindika naye anziza ajjukira mami sikola kati onzizaamu essuubi kati n'omwami wange mugumu jjukira omwami wange mu wiiki akolamu emirundi 3 bamala kumukubira simu naye buli kimu kijjatereera ngenda mutuma ndabe nga mufuna watisi ka business ka income ke musobola okuyingizamu akasente toyanziza mami simanyi toyanziza kati nfunye essuubi mami nfunye essuubi kase oyogedde nange amina kale mami kale mukwano bye we love you too ndoza mukitegedde kati ndi wa mukisa. Congratulations Brenda Miles, ebyo nno Katonda byakola. Tusaba Katonda akusasirize bulungi. Baby blessing, mama blessing to be, muchala brave banange nega nyongera okujjukiza jana airport pick up tulina Ramadan discount mujje mbukinga obudde bukyali nga discount ekyaliko ng'emiwendo gikyali wansi ddala tukyusa n'essente tebalalike okudda n'essente zo ngoloza bazitemera ku airport muna essente tuzikyusa n'ozifuna nga bwe zirina okubeera mujje mbukinga obudde bukyali ng'emiwendo gikyali wansi ddala. Tubeera n'ebyokulya tulina ne free wifi munesigye ne family zammwe mbalamuze airport babalabe nga mulandinga ku layisi jana airport pick up mbalinzi ate nga nyongera okubaza muna abala video yange to the end ne mulabula nga temubuskipinze mikondi msimuza Katonda babimsinga okwagala Ochano Media ko chali subscribe for more updates, like, share and comment. Tuelabira kuninga notification bell obenga notified brenteka video empya balinze.